Temuntiisatiisa na bukolo wammwe nze ndi musajja musiraamu ate omusiraamu omutabuliiki bannaye Jajja Iculi amaze n'ayatulira bali abamukubidde essimu ey'omutiisatiisa bino byo simanyi gye bigwera naye Jajja Iculi muyina maaso awo ajja kunyuma omwerabiddeko munnange oluvannyuma lw'omulangira bataata ababiri taata omu yavuddeyo n'ayogera ate ye omulala amugambye kansooke nkutwaleko ebweru nkugamba nkumaleko stress bannaye Rema Namakula munnaye oba abasajja tugambe nti abo abasajja babeera bategeera bannaye nabyo mbiyina mu maaso awo mukwano oluyimba lwa Phoebe gwe njogera ssaawa zino atandise n'okuyimba ku mikolo bannaye nabyo mbiyina mu maaso awo ate ye munnaye Kabaka Mwanga nanyirira nalungiwa bannaye naye muyina maaso awo azeeyo ku ssomero mu kyalo gye yali asomera naye munnaye gabadde maziga mayitirivu nnyo nti abaali tayagala kuddayo naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi mami ngenda baasaba vidiyo mugimpeereka like era musubscribing ate mbongere ebyoki bwe ntyo nkutandise ne mwana muwala Phoebe ono munnange ky'olina omanya atandise dde okuteeka abayimbi abanene si bayimbi banene bokka ky'olina omanya atandise okuteeka abayimbi bonna ku bunkenke munnange oluvannyuma lw'okufulumya oluyimba lw'ekibuubu ne lufuukirawo hiiti munnaye mwana muwala ono yatandise dda n'okuyimba ku mikolo era nga yatandikidde mu sayidi zeewa mukono mukwana era awo nga woolaba awo abadde ali ku mukolo munnange ate ng'ali kusanyusa muki ku bagenyi wamu kw'otadde wamu n'abagole bannange kaami katono okagayisanga emitala wa mga Yesu wadde abamu baavaayo ne bagamba munnange tomanyi kuyimba biki era nga mwabo mwe mwali omukulu amanyikiddwa nga Lwasa mwami Lwasa munnange yavaayo n'agamba munnaye ye omulabikira bubi byoyimba tebinyumaamu n'akamu si ye yekka kw'otadde baddonasi yanawama n'abaana bala bangi bakola ki baavaayo naye munnange bagamba ekiwoomera amatama abiri baabala gye batamwagalira oba gye batayagalira luyimba lwe abala bagamba mukwano ffe tukufiirako bufiizi era ono ayimba abamu bagamba mbu ayimba nga Irene Nambiru ate abala bagamba nedda si Irene Nambiru ono yaggyeko dda Rema Namakula mbu ono eddoboozi ly'ayina bwe nnyimba gy'ayimba mukwano ye kugamba ayimba ng'ennyonza mbu era Rema Namakula ye ali ku bunkenke mbu lwakuba tasobola kiraga bantu tasobola kyatulira bantu naye mbu ali ku bunkenke ngenda baterako mu maaso awo kavidiyo ke wano ngenda baterako ng'ali kuyimba naye maama abantu mupolooka omugambo naye nga maafu wano ku International Civilian News tukwagaliza bisinga ffe tetukuyinaako buzibu bannaye anti munnange okuyimba maaso awo nina vidiyo ya Kabaka Mwanga oba amanyikiddwa nga Nanyirira ono omwana omuto akyasinze okukola ettutumu oba ngambe mu 2023 njirina mukwano nga batulagako mu kiraasi mwe yali asomera we yali atuula sewe yali mugezi ng'atuula mu maaso naye mbu nga ku ddalu kwatudde munnange kavidiyo nkayina mu maaso awo naye nga sinaba kubanga nkakuteerako ngenda soka kuteerako Rema Namakula munnaye Dokita Hamza amututteko awutuluddawa balazeewa kuba mukwano byo bijja kunyumya ddala ng'obirabyeko ate era mmale okuwe ne Jajja Iculi yagambye nze ndi mutabuliiki temummanyiira mukwano temummanyiira nze simala gakangibwa ebyo bannange zino zo ntalo ku ntalo olemwa nti byate ebya Phoebe nga tubitadde ku bbali mukwano n'ekibuubo nk'otutteko ewa Rema Namakula ono tukimanyi bulungi nnyo ennaku zino abadde ali mu katubiiro k'ebivumo oba ngambe ak'okumuzaala wavaayo omukyalo omu n'amugamba nti munnaye tolina by'otugamba mbuweewo ekitiibwa simanyi lwa nnyambala ng'olina abaana babiri mu bataata babiri ate nga bonna baakuzaalamu nga tebakoze eki nga tebamaze kukuba mpizza munnaye taata mukulu oba ngambe wento gye yasookera munnaye n'avaayo ne yeetaba mu lutalo luno kugamba nga aweereza mukyala we Rema Namakula kati bashosho inirozi ne batandika ne bagamba yiima ate ye asuula naye Dokita Mulamba nga naye tavuddeyo kuwuliriza mukyala talaba omukyala nga bannaye nga bali musabula nnyo so munnange ye afumba kintu kye munnaye tubayo tuli awo nga seeyisayisa ku peegi ya Rema Namakula mukwano kwe kusangayo buno buvidiyo nga ye munnaye Dokita taata kati buno obudde taata bebi aliko taata bebi mutaaliko mukwano agamba nze bino bye bya Uganda sigenda kolaki sigenda bisobola kansooke nkutwaleko ebweru ate owumuze ku birowoozo munnaye maama w'abaana baffe bannange okuzaala mu basajja abategeera oba ebyo by'obeera oyina olaba agambe mukwano ka pressure kabadde kangi ate nga saagala kutuusaako kintu kyonna saagala kulaba ng'oli munaku obeera mukwano wenjogerera ssaawa zino bo mu ka Uganda oba mu Uganda yaffe tebaliimu omusajja yamututte kuwummuza ku birowoozo bannange kale binyuma
Ebyadala binyuma byo binyumya ddala anti abantu badde batandise okupoloka omugambo bwebannange dokita naye alimba naye ave ayogere mbulaba ne Eddie Kenzo naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo manye Eddie Kenzo yayogera ebigambo yatabukira omukyala eyayogera ku Rema Namakula namugamba obuzibu omanyi mukozesa bubi amasimu temumanyi byagakozesa biki byali biwanvu nnyo nnyo so omukwano ye dokita ye apanga kyakumutwala bweru kumuwummuza kubannange abadde wano watuula kyekifo kye era banne babadde atuula nabo tebadde otera musanga mu makkati waliwo omukwano gwe gwatuula naye n'omulala atuula kuno batera tuulako basatu essebo era ewaka Wakamwanga ewasinga okuddugala ne bannaye era waddugala kubanga obudde bw'oluwumula era byebyo byetuyokusanga mu ssebo badde manyi nti wabadde waddugala kubanga byebyo naye nga wano Kabaka Mwanga wabadde atuula n'atunuulira blackboard ku ssomero nerya Buyamba Muslim Primary School n'agenda maaso n'okutusoma ebitabo bye abasomesa bye bamwongerako byebyo nga tugenze maaso n'okubanga atulaba atica naawe ddugalako nganze ddugalako nganze tulina kyakikolera twasoma naye emirimu gye tukola gyegyo Byali ano munnange essomero lya Kabaka Mwanga oba nanyiira gy'abadde asomera ebyerakaye Buyamba mu kyalo bannaye bujjo bagamba mbu erakaye bali abantu bikyuki kati nga bo nga tebabalidde manyi mwepoloosa omugambo ffe erakaye tetuli abantu munnange eryo essomero naye kasube mutereko wano kodiyo ka Jajja Iculi mukwana ate nga ddizooli eyamukubidde essimu bannaye oyinza ogamba yamugambye nti oyongera okunvuma yongera otuvumira ddala ffe abakozi baawa abakozi b'okukisawe yongera bannange yavumye bano yasese budde bano naye lwaki mbyeyogerera munagamba Business Suvia News otema omugabo ne bambigo wena atanala kusubscribinga no ku Business Suvia News timukwano subscribinga era nyigende mu notification ayi Mukama Katonda nannyini buyinza mu nsi eno ejjudde emitawaana n'abantu ab'emitima emingi kuko abayina ekko ku mitima nga tebaagaliza n'amisingisa omwana ennyonyi nga tiketi ayine Mukama Katonda mukube balaayi abe nga addeeko emmotoka bakitomere agweri yes waliwo Mukama Katonda wetukwasa essaala enkambwe tuyambe ku bantu bonna abalemesa embeera okuva ku Entebbe Airport babenga baddeeka babatomere tufune abapya sometime we need things like that Mukama Katonda kwatira ku bantu abayita ku kisaawe nga batunze ebyabwe ate omuntu n'abakaluubiriza nnyo mukole ekintu Mukama yes nesala ya kamulali bakole ekintu abakadde abo ku airport abamazeeko abantu emirembe nze siyinza kuva ku muntu webweru nze mumpisa bulungi yes olwokuba mumanyi ninamu erinnya naye temuyisa balala bubi Mukama Katonda bakakkanya emitima abakola ku kisaawe Mukama bakakkanya emitima banyiivu nnyo gye tuli nga ate tuli bantu baabwe Mukama Katonda bakwateko lwaki batunyiigira n'onyiigira munnansi munno bw'otyo omuntu oyina ddala kiriyali ne muwa enamba mobile money nina n'ennamba za mobile money omuntu n'atuuka ku kisaawe nga talina ssente ekisajja ky'airport ne kimugamba kati weereza abazadde b'ennamba yange gw'olinnye bo bampeereze ennamba nziina overwhelmingire ennamba nziina CID we mba muzaagala CMI inzibaleetera mulekeraawo mmalako bannayuganda emirembe omuntu tomanyi kyatunda genda bweru obya abantu 8 owe 11 wabatayina lwaki tomuleka ndaba ku buli ayitawo abayitawo 10 abasinga bajja bayina munanga ataakole ki lyerino lyokka ekkubo eno yokka ye airport gye tulina ne mutuuka wali ne mwefuula abaprofesa ne mwefuula nti mwayitirira ng'oluusi mulina ku connection z'abakazini bammwe anti toyina na bitabo byowasoma just bakuyigirizaamu ka kompyuta yaani atakyamanyi kompyuta nindodda ku bantu economy supporter n'omwenyinyala bilioneya wenyinyala omanyira omusajja bilioneya azze milioneya otusubya sente oli munyivu airport erina kuba y'abaana bato ku grand level there is no country that use wano ku tables teriyo nsi ekozesa mukazi alina abaana basatu omusajja yamulekawo najja ku airport n'atambula ati alina ebirowoozo bya sukulu fees ensi zonna airport zikwata abaana ba university be bangu ku computer be bakozesa passioni bannayikankudi here Burundi go here every country they use younger people younger meaning 25 years and below omuntu w'emyaka 38 akola ki ku counter oba omeze enkanyanya nga toli appealing obeera munyiivu ng'olina ebizibu byeka omwami yakulekawo oluusi oli single mother oba olina n'abalwadde mu kika omulimu gwa airport okuyamba okupima okulagira ennyonyi weeri ogenze ku kyano by'abaana bato at 18 to 25
obwana obuto obukyalina enzymes ayilibidde okegomba bwe buyina otuula ku counter za airport first year university. Yes, obwana basome masomero amalungi, even a 6 they can work. What is the big deal? Enyonyi Ethiopia, Sontuline, Dubai, go to East. Ebyo kangobeerawo ng'olyoka otunyigira ng'osokoola emigugu ng'osokoola nga tuyitawo tusaba ssente. You are so sad. You people muli sad ku face. You are not doing us a good job as tourists coming in the country. Muyina okuba reflection y'ensi by being fresh, smelling good, having smile. Kwa airport you're not smiling oba oli sad oba nedda oba faking a smile. It's up to you. But you don't tell him muntu alina kukulaba nga oli sad. Hey, those are fake smiles, but they are smiles. Learn to have fake smiles. Hey, have a nice day. Abazungu balina fake smiles. Akugamba ekintu nolowooza akuliko yali ku mulimu.